biba mu Amerika ina interviews bili ngojeko ya UN yeye yansookayo ne ba mu Amerika eye Kenya level ya wansi najiyita level yokubiri najigwa mukola Amerika ne ba mukola interview mu Kenya bakubuza mu case eno gyotaddeyo bakubuza mu case eno gyotaddeyo kakati Amerika ne mu rejectinga ne bazayo case ye file ye eri mu UN katata bazamu ne bazitambuza buto mu nse endala kata yafunira omukisa gundi nekola ki nemuyite yo Netherland kati nemuyita yo Netherland teina interviews biba kuyita biba kiba kiwedde tegaba interview Canada teina interviews Netherland teina interviews ense zirala zonna zotegedde America eina interviews ene isemba yo kujiyita ku Refugee Nairobi ngo bakutwala mu kampo tola babino bye bababuuliza eri mu Amerika bana bagenze ne visa kati nze nabikolera Nairobi sokolinde ngo bakutwala mu kampo e Nairobi kampo yali Kakuma natuuka kwe Kakuma kiruda Kakuma kiri mu Turkana land Turkana eyo ye desert omusana kakati natuuka Kakuma ne malayo weeks 3 ne wanema olw'omusana olw'ensonga amateeka ge Kenya nga government era ba refugee ababeera mu Uganda beesiimye nti amateeka ge Uganda agabererawo ba refugee tegafanagana nage Kenya amateeka ge Kenya gali nti refugee yenna tokkirizibwa kubeera mu bantu bannansi b'ensi eyo tokkirizibwa kubeera mu urban cities so olina okubeera mu kampu oba kusoma olina okusomera mu masomero g'omu kampu ekyenjawulo ku Uganda ba refugee amateeka ga wano gabakkiriza okusomera mu masomero g'abannansi bonna Amerika egaba interviews bbiri eriwo esooka eri ku level ye Kenya nga ndi mu kampu e Nairobi ng'oli mu kampu oba oli Nairobi oba oli mu kampu byonna bifanagana basooka kuteeka bakuwa interviews esooka nanti tobeera ku embassy offices baziyita resettlement centers naye nga za nsi ezo American resettlement center Canadian resettlement center Swedish resettlement center bakusooka kuyabana Kenya bonna babeera ngamba interview babeera Bannakenya nga bakolera mu Amerika okiraba nga bali employed by America bebakubuuza babuuza biki ebyo bambuuza kiki ekyakujja Uganda bla bla kesi yange nga bwe nagiwa eri ku UN kiro obeera togiina gwe wagibawe already naye nga bo bagiina eri mu computer anti gobeera obiddamu buzi wazalibwa myaka ki bamama bakubuuza ebintu n'abaafa waliwo akamala ebbanga ki bakubuuza after how long e Kenya mu UN nali nakamalamu ebbanga lya myezi ebyange byadduka ebbanga lya myezi 5 tukoli yagamba ogenda ku Sunday yangamba ngenda ku Sunday naye okusinziira ba refugee binasanga ye Kenya n'abamu bazaalirayo wali abanyarwanda bazaalirayo wali ya mu kampu waliyo n'abasomali abazaalirayo ne beerabira ne bya kesi ne bya kesi babyerabira ne batuuka ne beekyawa ne bakomawo mu nsi zaabwe gye baava kiki nanti tezitambula tebitambula bw'ogenda mu kampu basuula gundi basuula amanya gammwe mu different countries sinti no basuula amanya obeera osabye asayiramu nga bano abasaba asayiramu nga bagenze ebweru kati olaba abarefugee abali mu Uganda kati basaba asayiramu tosobola kusaba asayiramu ng'oli mu nsi yo kati nze omunauganda sobola kusaba asayiramu nga ndi mu Uganda n'omunyarwanda tasobola bantu obasanga wano abasomali babeerawo mu kisenyi yensonga lwaki basabira wano mu nsi etali yiyo naye nga omuli UN kati osaba wa anti we omusomali wajja wano gwateekamu ensi gy'oyagala no si gwe yeesalirawo wa gye bakutwala ogobeeraawo ne bakukubira resettlement center y'ensi eyo gye batute fayiro yo n'egitwala ne bakola bagamba Elijah ne UN teyanda sometimes UN kugambako ne kugamba nti twatute fayiro yo Abamerika yebakoze eki bagipikinze naye tebakingamba naye bakingamba bangamba nti ojja kufuna esimu ng'eva mu resettlement center y'Abamerika fayiro yo bebakoze eki bebagirina naye nze kyewunyisa Faruku nali saagala Amerika watayagala Amerika kati bw'otuuka mu kampu
osangayo olugambo nga lwosanga wano bibogera nti Canada walungi, Sweden walungi, Amerika bakolanga bulogoyi ne mu kampu gyebiri. Mu kampu ebibozi bibamu gye bitandikira gye bingi. Life in camp area. Life in camp si nnungi. How? Omuntu wange maybe mu kampu ye Uganda, mu kampu ye jukira kampu ye Kenya eri mu desert. Babateka mu desert. Yeah, government ye Kenya oba yakola lwaki yakola ekyo. Yakwata ekuterawo embeero duke. Yakwata camp ettaka lyabawa liri mu desert. Mufaafagane. Kati Uganda bali bulungi nti government ye Uganda ettaka lyabawa liri na Kivale. Na Kivale wanena walikiriya obudde bulungi newe ebitundu ebirala wano bye yabawa waliwo ebirala nakasongolo bawa. Eyo walungi embeera nungi naye Kenya muri mu desert gye babayiwa. Okiraba kyekizibu kyekibeerawo ate nga amateeka ge Kenya tegakkiriza refugee kubeera mu cities. Kati abapoliisi we bakolera obuli bw'enguzi bakusindika bwe bakukwata mu kibuga nga tolina kwewozaako bakukuta oli refugee tolina kubeera mu city. Kati awo bakujja kwenguzi. Refugee takkirizibwa kufuluma. Tokkirizibwa kufuluma kampu y'etteeka ly'e Kenya okujjako nga government UN etegeezezza government ye Kenya nti ono omuntu aliko insecurities. UN erina okuwandiikira government ye Kenya emugambe nti Elijah ayina insecurities ziva Uganda ne wano mu kampu mubeeramu abantu muyinza okuyitiramu abantu okuva Uganda ne bamuwa obutwa. Kati awo government neesalawo ye Kenya nti bakutwale mu safe house e Nairobi. Etteeka ly'e Kenya bwe lyogera tokkiriza kutaayaya mu kibuga. Si ekyo kyokka tokkirizibwa na kusomeseza mu ssomero ly'omunna Kenya ng'oli refugee. Ongambye bazaalira namu balina n'abazzukulu nga kirwawo nnyo. Balina nasangayo mu kampu Abannayuganda abaagenda mu biseera byani koni bali bagenze kuyitawo ebiseera ebyo nze nali simanyi nti Bannayuganda baalabukadda. Abantu bali baalabukadda ebiseera bya koni abantu nasangayo omwami kati avuga piki ye business ye ye mu kampu ekakuma Turkanaland Kakuma kampu kyalo Kiramba kampu kati kankugereze botuuka Kakuma kampu yeri eyinza okuba ng'emmala Kampala. Kampala yona naye nga abantu bayitirivu communities Abanyarwanda bayitirivu. Abannayuganda kati gye bali abakongo bazimbamu babawaawo n'okuzimba amayumba. Mwabagendayo bugenza abapya mwe babawa tenti ekiseera kituuka namwe ne babawaawo okuzimba. Kati omuntu atuuka n'afunamu akasente n'akubawa akayumba ke n'amabaati. Kati bw'otuuka mu kampu businesses zibuuminga ng'eze Kampala naye nga z'aba refugee. Ngaki kati kampu w'osobola okukolera amaduuka amahoteri malodge ne clubs mweziri zibuuminga nga barefugee bajja. Omuntu ne kesi yeyinza n'okutuuka nga tamanyi nga yakola olaba nagenda mu Amerika nagenda n'omukyala nga Mukongo yali alina abaana 3 bonna yabazaalirawa mu kampu eyo kale yali yavaayo nga alinamu akasente yali yagenda Nairobi. Kesi yagikolera Nairobi naye Worcester gye nkugambye gye nagenda gye bantwala twali babiri nga tugenda babiri era ne baŋŋamba bansaba bambi IOM nensaba ne ŋŋamba ojja genda n'omukyala alina abaana 3 omuyambeko yabazaalira mu kampu twali tugenda mu kitundu kyekimu ne muyambako ku baana naye omukyala oyo yaŋŋamba yali yazimba ennyumba e Kenya mu kampu yali yavaayo mu kampu ng'ali mu Nairobi yagizimba mu Nairobi ng'ayina edduuka naye yagenda okugenda kati ye olw'okuba nti yali excited agenda mu Amerika yabitunda kesi ye etandise jjukira abaana abazaalidde eyo amazeyo emyaka n'emyaka kesi ye nemala ate n'etambula kati nekimwetaagisa okutunda ennyumba ne bizinensi ye n'abitunda. Kati omanyi wano bw'oba wakatuuka mu Amerika nga bw'okimanyi ebiboozibozi ebyo biba bituufu obeera hasala obeera tonakola ki. Yaŋŋamba Elijah nejjusa okutunda ennyumba yange wa Kenya nandigireseyo nali bano tebatuwa mawulire malungi nti wano ojja jjukira haso naye katali bulungi. Omuntu asobola okubeera nga yali mu kampu e Nairobi ng'akikuba. Nairobi teri kampu eri Kakuma ng'akikuba. Kakuma ye kampu eri mu Turkanaland
ngali mu kampu naye ng'akikuba yeah ngali abakikuba bahitirivu nga ye kati nga nebyo genda mu Amerika yatuuka abamuwa atuuka n'ekirooto ogenda mu Amerika alaba byonna abirina kati program mu kampu ebeera etya entuufu program ebeera gavumenti yennyini ebeera like nga bwe tuliivinga wano okiraba wali abapoliisi waliyo biki nga bwe tuliivinga wano badde sibimanyi yeah mbadde mmanyi babeera mu tent zibeera temporary nga wakayingira naffe we twagendayo that week batuwa tent naye abannayuganda tent mubamu obutanda babawa blanket blanket byebabawa nemmere ebaawo emmere y'omukampu eyeeri eyawano ndooza nungi tuli ku yeeri eyeeri baali batufumbira kasooli n'ebijanjalo naye nga tebabijiisa kasooli atya kasooli ono embere bino kawunga oba mpeke eryeri babiyita Kenya babiyita githeri mubanyakole tubirya nnyo biba birungi mpeke n'ebijanjalo oba obijiisiza empeke za kasooli ozifumba mwankole tubirya nnyo obifumba birungi n'obiteekamu ebijanjalo ne Rwanda n'abanyarwanda babisiika abamu tubiteeka fe mwankole tubiteekamu omuzigo gw'ente kati eriwo ebeera emmere ziriwo enva yeyo emmere nanti babigatta wamu kabanga katogo kati gwe tobimanyi kati gwe kalicayo twalanga mmere naye kati abannakenya abasinga kasooli ono abeera mubisi omukalu abeera omukalu ne bamufumba n'ebijanjaalo ne babisiika naye bo olwokuba nti kampu bafumba lwe batokusanga bwe bati nga babijjamu ne babawa nga tebiyidde bambi abo abantu bajja kutta abantu abantu batuusanga ekiseera nga togendayo ate nabirya wali aki twagendayo ne tubijjayo ne tubiddamu ne tubyanika ku musana ati ne tubisiika twalyanga mperenge okiraba nga tusobola birya nga biba bibisi abo abantu beetaaga abantu aboogerera abali mu kampu gwe olwokuba gwe watuuka mu Amerika kati sebo ekintu okyogerera bwotyo naddala nnyo abali ku reception kati walimu bano abali mu maka nkugambye bano abazimba mu kampu abo beefumbira emmere bagenda wali ku store jukira mu kampu bagigaba kati bo ne beefumbira naye bano abatuukira ku reception abantu abo beetaaga abantu aboogerera kati bw'oba naakatuuka mu kampu kiba kitya nga bakanyingizaayo bakatuuka mu kampu olina okwewandiisa kyekisooka osooka kwewandiisa naye bakuwandiisa bali under UNHCR osooka reportinga reportinga ne weewandiisa kati n'odda mu bitabo n'obagamba nti nze ekinva mu nsi gundi amanya nva Sudan ekindeese kyekino nziruka kino si kyekindeese ensonga zibawa ne balikodinga bwekiggwa kati ng'e Nairobi bali modern mu kampu bo bwekiggwa bwe bakuwanika bakuwa akanamba like nga identification number namba ne bagikuwa kati ne bagamba genda ku store ofune ebyo tent ofune ebyokwebika naye nga mu kampu eri osobola kwebika omusana olaba osumulula amazzi n'ogakolamu kyayi bangamba ne kabulu bandi kasaanuuka so kakati e Nairobi kasooli gyesalinga jwi gamba nvudde Uganda Museveni abadde antwalaganya biki oba ku kyalo bangambye ndi mulogo nza amalawo abaana bo ku kyalo tebaverifyinga kuba masimu eno tebakuba ekyo kiyinza okujja after naye nga balabye nga mulimu ebirumira mu kuyingira wano mu kuyingira kiwabaawo nga nteekayo nga bakuwa identification number bakudirectinga baweera abantu abakutambuza bagamba genda wali ofuna akakeeka kati nga bakulembera bakulaga tenti bajjayo tenti ojayo akakeeka bakutwala bakulaga efumbiro ne bakubulira ne time gye bakwatiramu breakfast lunch ne supper bakuwa timetable bakuwa timetable nti kumacha kino timetable etambula etya breakfast yasambe breakfast nga buli ssaawa ndooza emu bakeera kumacha naye emmere yaabwe bateyidde kyembavunaanako obuugi bwobuba bwe tunaabiraba bw'oba odduse Uganda kitegeeza ate eri complaininga kati abaasinga abannayuganda baaliyo baali balina bagenda beetegese jukira nze ono yaŋŋamba yanimba nagenda sigambye n'abantu eno emabega gyendaze okiraba naye waliwo bannayuganda baava wano nga bagenze ne families zaabwe bagenze beetegese nga babasindikirayo nakasente wano okuva wano
bo bagenda okutuuka mu Amerika nga bali bulungi nga wano tebalya bya kampu. Okiwulira olwenso nga wali abutale emmere yayo eri chiipu okiraba bw'ova wano nga weetegese tobonaabona ekikubonyaabonya musana only waliwo gwe baayita sino kituufu twali naye kesi yatuuka yalina mwana muto mukama yali amuwadde omukisa yali agenda Bulaya nga muto myaka nga 20-18 baamuyita ensi emuyise kesi oli gwe yalekera essimu akuba eno essimu ku ssimu ye teriiwo ngali Uganda essimu ne bakuba yabula katoyo tebamukwasa tebakola lolokolo munda tebatera kati sometimes bamanya abantu bafa oluusi ne bata reportinga wa ku UN sometimes abantu bakoowa anti kati woba ng'olabirira abantu mu tent oba enotegera omuwendo gwe baba wa tent tebabalabirira tebaddamu ate emmere gwe kati ekisigadde kikyo emmere ogenda inofuna emmere kati bo basigala n'omuwendo twayingiza ku reception abantu bebati kibasigaza kati eri bongezayo emmere mpozi mu kiyungu efumbiro okitegera bino nti roll call no kati gwe kikakatako okuwa following okubeera nga ogenda ogoberera omusango ogwo kitegeeza bano bakuwandiisa si be bali abakola ku misango bo tebafaayo oba wasuzeewo jjukira abantu otuusa ekiseera nogamba kanzireyo ewaka bakuwa freedom tebakugamba that is good Nairobi bakikola oyinza okutuusa n'ogamba ne wano ne Uganda kati bana Banyarwanda n'Abanyamulenge n'Abakibona Abakongo bwe basalawo ne bagamba katuddeyo kati Uganda egenda omanya UN egenda beesibako no so bakulekerawo oba keesi etambula oba ogenze ng'etambudde oba ogenze ng'ekyali it's up to you kiri gy'oli obeerewo ofollowing ofuna obusimu bujje nga wooli kati omukyalo ono gwe nkugambye gwe nagenda nayo mu Kongo ye yalemerako e Kenya baawe natalemerako ye nadda mu kampu ye Uganda ye yagamba nti Abannakenya babatulugunya nnyo omanyi corruption abapoliisi babakwatanga nga nnyo jukira ye yali mwami yatambulanga nnyo kati ye ne bimutama n'akomawo wa Uganda alina kivale naye weewuunye omukyala lwe baayita omwami family olwensonga beewandisanga family ne basanga omwami ye taliiwo bamugjawo ku program kumba aliwa Uganda nyakivale teziconnectinga kampu no kati nanti lwe yatuuka wano kati yeewandisanga ye abamupya kaakati omanyi omwami oyo akaaba omukyala mutwale omukyala yagaana lwaki yagamba yatusulawo e Kenya yabasulawo nadduka nadde Uganda kati lwaki agala kati muleete naye yekolere ye ajje yeyo live in campo kati interview e Nairobi ene yaki interview e Nairobi kakati kiri bwe kiti bw'otuuka e Nairobi ne weewandiisa ku UN kuyingiza mu computer kitali mu kampu ndooza kati bali modern luli bali balina ebitabo naye eri abakola emisango balina zi computer kati Nairobi bakuwandiisa ne bakuwa ebbaluwa identification number asylum whatever letter nga eyo joina omupolisi bakukutte ogimulaga naye abapolisi b'e Kenya engeri gye bali corrupt ogimulaga era nakujakoalemeddeko nnyo bankwatako ne bansiba anti oba omenye mateeka tewali asobola kukwata kuba bateekawo etteeka totaayaya mu kibuga nali nkirizibwa okusinziira ku keesi yange nali nkirizibwa okuva mu kampu mbeere mu city okitegedde nkugambye nti keesi yo okusinziira ku keesi yo tunula mu kamera kaakati nze nakugambye nti oba oli wakuva mu kampu UN erina okuwandiikira gavumenti ye Kenya nti ono omuntu okusinziira ku musango gwe okusinziira ku insecurities ez'omusango gwe tumwagala abeere mu safe house owandiikira ani UN yewandiikira gavumenti ye Kenya kati gavumenti eyinza okugaana oba eyinza okukola ki nti UN bwemba nayingira kampu e Nairobi kampu ogambye eri Kakuma bagiyita Kakuma nga nagenda mu kampu Museveni angoba biki ayinza obutabeera Museveni bayinza okubeera abantu oba ADF oba bikyalo abalundi abasinga ekyabadusanga e Burundi njala nga tewali mmere anti kati keesi nze wenjagalira neme kubeera nga siri mu kampu
kesi yanga sagala bera mu camp UN ewandikira government ye Kenya negigamba okusinzira ku kesi ya mukulu Elijah yava ewaabwe Sudan oba Uganda nga baagala kumukola ki kumutta era tukizudde wano mu camp wandibaawo ayinza okufunirawo obuzibu ayinza okufunirawo obuzibu olw'ensonga community eno nene not camp ebeera nsi abantu bayingira abafuluma wayinza okubaawo omuntu amugoberera naye erina okuwandiika keesi nzito erina okuwandiika ebbaluwa eyo nga nzito okwagala nti gavumenti ekkirize ekujje mu camp ekufunire wa hoteri si nti no gavumenti yekujja mu camp UN ate yekujja mu camp nekufunira hoteri UN esooka saba gavumenti yansi eyo okiraba kakati bwowulira nti ba refugee naye bali mu safe house bakutwala mu safe house babiyita safe house kati UN yakola ebifo ne mu Uganda manyimu ebiri yakola ebifo nga yabipangisa permanent nga nebifula safe house era safe house nze nabimanyira mu UN nga tebinajjamu wano mu Uganda nze nabimanyira eri mu UN ngati nga govaayo mu camp bakuteeka mu kye bayita safe house kubeerako security tomala gafuluma ofuluma nga oyina ensonga naye bw'oba oyagala freedom yene ey'okutaayaaya tobisaba olw'ensonga emmere bagibawera mu budde oba ogenda mu ddwaliro olina okugenderawo n'aba UN walwadde nga bakutwala mu Nairobi hospital owa UN alina okubeerawo ate nowa security olw'ensonga omusango ogwo guli delicate. You're insecure like you have insecurities. Obo ogenda kukola case yo tugeze for interview. Bamperekeranga bayo ene motoka yajjanga nenyingiranga ndi munda mu kikali mulimo musirikale. Case yo yali delicate. Yali special. Bakutwala mu Chovola bante Kenya nalindi wakumalayo obunene na Olia de yanimba nayo okusinzira ku mateeka ga kesi nalindi wakumalayo ekinene emyezi 8 naina malayo mwaka gumugoka nenga wali abamaze emyaka 15 ne bajangu yengeri gye yali ndowooza okusinzira ku cases naba abanyarwanda naba Kongo n'abarundi balaba nti nze bantu alanga bambibita walinga VIP yayanguwa ate singa bansibira Nairobi nanti okunsiba na mala weeks 3 mukomera kye kyaza kesi yange emabega ne kitwalo bakusibira ki abapolisi bansanga ne kipapula kya UN nenkibawa lwinakibawa ne bangamba mu Uganda talina kubeera refugee kati bo bakyalina balina endowooza ng'eyabana Uganda nti okubeera refugee ensi erina okubeeramu entalo kati bangamba kimu Uganda temuli ntalo lwaki oli refugee mu Kenya kesi ndala kesi ndala cases nyingi ne bakusiba nyingi ya ne bansi ati yategeera nti Nkuba nalini ne ensimu za UN ne bakubira ne bagamba babimanye Nairobi babimanye nti abapolisi bakola ki bachujja ba Nairobi aba refugee nasanga ne ba refugees bangi mukomera y'abakongo abaki lwakuba cases zaabwe bambi tebazifollowinga zali low ate abasinga bali bavudde mu camp nga beerese mu Nairobi okiraba nga UN tena wekolaki webalwanira ko balina okusavinga webali malo okusavinga baddeyo mu camp kati nze lwe bansiba banteeka kukaba nasula ku polisi kinabagalako nti tebakulisa mu polisi nasulawo enkeera ne bantwala mu kooti kati lwe bali batutwala mu kooti bakuwa omukisa okukubira abantu esimu tebakugikujjaako nakuba ne mbagamba nti bali mu kuntwala mu kooti ne bambulira ne kooti gye bantwalawoko UN ne basindika ba lawyers abo naliko ba lawyers ba UN abo babiri okusinziira ku kesi yange naye ekizibu bajja leeti nga kooti maze okukola ki okutuula bamaze okumpita kati baloya lwe bajira nga bantwala ku motoka bantwala mu komera naye baloya ne bantuukako ne bangamba badde batusindise naye tusonyiwe tuze leeti naye olutuulo oluddako tujja kubaawo kati ekyanduyisa mu komera weeks 3 nti olutuulo olwaddako ne tutuula kati judge n'atuma clerk we namugamba baloya ne bagamba ono akirizibwa kubeera mu Nairobi government yamukkiriza okubeera mu Nairobi seri egundi seri mu camp ate refugee
kati bagundi judge na directinga gundi clerk we namugamba twa nkustumye ogende ku UN verifying kati kye kyanduyisa mu weeks meka satu naye jukira America already enkubira America eri mu kunkubira kugenda ku interview ina basajja bakwatidde bankutte Allah sigatono oyo kyanduyisaawo kumala omwaka kesi yange nali ngenda kumala Kenya myezi 8 sikatono oyo kye nali nsaba kimumve mukomera kati muganda wange nze bwe nyingira kampu kitegeza buli omu abeera mu kampu ng'alina kesi ye ya abasinga balina kesi different kuba buli abamu lwe twatuuka mu kampu fe abannayuganda jukira abannayuganda kyali ng'ogyeko bali abajja ebiseera biri kampu temwali bannayuganda kakati abannayuganda bwe tuyingira mu kampu jukira waliwo benasanga wano weyampitira ono waliwo bano already abaaliyo abaali waliwo balina baganda babwe mu nsi ezo bategerezawo bannayuganda wano bagamba mugende ekintu ng'oli omu Canada bwe yakyogera kikutte mugende okiraba walimu abamagezi abali eyo bagamba famire zaabwe abo twabasangayo kati abannayuganda twali bapya mu kampu kati ba refugees abalala bagenda okulaba bannayuganda babakolako babafaako security ejja biki tusasamaza kakati ab'ensi endala abanyarwanda abaali bamanyimu Oluganda ne beefuula nti baki bannayuganda ne bakyusa keesi ne bayingira ku y'abanyarwanda bemanyi bakyusa zi keesi ne beefuula nti bannayuganda ne bazikyusizaawo nga balaba ekya bannayuganda kikola ki kati mu kampu mbeera ne looya UN yekuwa ba lawyers yekuwa toyina kubeera UN yekuwa ba lawyer nanti bana bakujjako cases bibabeera ba lawyer bobeera tukimanyi baba ba lawyer kada ba lawyers ba bwemba ngenda ku interview bamperekera bobeera gena ku interview tebakwerekera oba special case yo terichi special abamu mwe uwetwalayo ku interview ye Kenya bankozesa ya kyate interview ye Kenya ngambe ba Amerika egaba 2 kati jukira bwomala kuwa interview eya UN ekuyingiza mu system bakuggyeko wano olusooka introduction bawadde kati awo tebakubuuza bingi bawadde just introduction ekindeese envudde n'akatuuyo abamu bagenda tebalina na passport sintino olina okugenda ne passport kakati gweoyogera kimu ndi munayuganda kyekindeese bakuwandiise bakuwadde identification number oba ID nga bw'osobola okiyita kati awo oddayo eyo interview ngegwa kati ako kaggwa sina interview baba bakuyingiza mu system reporting kati awo nga UN ejje kukubira ojukira wano oba bawadde namba bakuyingizaayo kati bawadde namba yo kati UN ejje kukubira ekuba ku simu kimba eyo babawa kitegeeza okubeera n'essimu nga bakulaga nti baku update nga bukyali nze omuntu gwe bazze bagoba ne passport sirina ne simu kati simu you have to make sure nti olina friends omuntu yena ali mu kampu oba neighbor kuba nze bazze bangu sirina kyenina jukira bagenda mu kampu abasinga baba babimanyi abantu baba babagambye sobeera n'essimu olina okubeera n'essimu either siiyo naye nga ya muntu mulala gwe bagenda okubuuza Elijah omanyi nti yiino oyinza ogiteeka n'ogamba nti eno gye mba mukubako n'essi yange ya muganda wange oba ya neighbor ati bagikuba ne bakugamba nti Elijah olunaku bwe luti ne bwe luti bakuwa update sintino bakuyitirawo ekya bakugamba bakubira wiiki eno ng'ogenda wiiki eddako ne bagamba olunaku bwe luti ssaawa bwe ziti reporting wano olina interview eyo ya UN kati eyo yinza okumalayo n'essaawa olwensonga baba bakuggyako bingi banange banzijjako biki ebyo olwensonga namalayo essaawa nga nagendayo ku makya nembayo nga akawungeezi bakubuuza ki ekikuleese bakubuuza amannya go olina abaana bali bammeka bobo balina abawala bammeka abalenzi bammeka abazadde bo amanya gaabwe n'emyaka gy'abazadde bo bagikubuuza naye nze abamu abasinga tetumanyi mu myaka gy'abazadde bagitukweka bagamba sigimanyi nze nabyerabira nina trauma nze mbagamba sirina kyenzijjukira nina trauma olina obeera ogitta virus gye bankolako sirina byenzijjukira
kati bakutwala mu ddwaliro bakuteekeko abasawo bakeberemu obwongo kati awo obeera wetta keesi yo. Amerika tegenda kutwala keesi yo nga mulimu ekyo. So we yogera ng'omuntu omulamu bwe weteekako nti oliko akalemu. Amerika tekyagala kutwala abantu kutwaliwa. Yagala bakozi balamu. Enoonya abakozi. Kati nga UN etandika okusojja. Ekusojja abazadde bo bakuzaalawo ku kyalo ki seelu n'ogyogera biki bakubuuza ebyo byonna. Ebyo olina obimasitaringa. Bakubuuza nze bambuuza oliwo Mbalala lwali ojja walinyirawa Mbalala n'otuukawa Kampala n'olinyazawa ze Nairobi babiwandiika wegamba bagenda okutwala mu nsi abamu nga information obiwandiika n'obeera nabyo tobiyiwanga obeera ng'obiyitamu bye bagenda okubuuza neri ku Amerika bye bagenda okubuuza. Kati UN wamalayo sameka nagenda ku makya nenvayo sawa nga 10 naye bakuyingiza tuba bangi ababuuza bangi obusenge bungi tuba bangi mubanga abali mu ndaga muntu abali gisalinga tuba bangi ono bwe bakumaliza n'omulala ajja waliwo atalina bigambo bingi ojagendawo bw'olowooza nti bla 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 biwed naye nze nali making sure ekintu kyange story wali ogimanyi nali ngimanyi ekintu kyange nali njagala kikole ki kigwe kati UN emaze kati bamala batambuza files ezo oyinza okuba ziri 10 ne bazitambuza mu resettlement centers abantu bamanyi bekitegeeza resettlement kati baba kutwala to resettle you in those countries kati ezo offices buli nsi yinawo. Kati nze ono wa UN namugamba omukyala namugamba olw'ensonga twali twafunadde ebigambo nkugambye mu kampu ebigambo bingi Amerika okolanga kaloko omugambo gutokomoka nze ebyokumanya ensi ennungi nabimanyira mu kampu. Canada bakuwa ennyumba ey'obwereere nti bakugabira ennyumba wali akamwanyi simanyi biki wali akamwanyi nti tokola nti bakuleetera emmere ebeerawo emmotoka bagikuwa Canada. Kati nze babinyumyanga abagendayo naye nga ate bali mu kampu nanti bali abali ebweru jukira waliwo abaava wano abagenderi be babakubira ne babagamba info naye nga ebimu birimba kati waliwo gwe bagabira ennyumba mu Canada. Kati olwatuuka mu kampu ne batandika okuwa ekigambo kati nze nagenda buli namala UN gundi ate ne bakugamba nti oba oyagala togenda mu Amerika kigambirewo wali okigamba oli omukyalo wa UN omugambe Amerika tontwalayo ntwala mu nsi zino ne zino okiwulira. Kakati nga ntuukayo omukyalo nakimugamba namugamba nyabo mbadde nkusaba either Canada oba Sweden yogera oba Sweden Germany sort of omukyala yamberera wa mazima yaŋŋamba olabe Elijah ensi zonna eziri settling aba refugees Amerika erina omuwendo gw'abantu abangi. Amerika buli mwaka Canada bw'erabanga yo yasalawo nti tugenda kuyingiza aba refugees 10 Amerika eyogera billions z'aba refugees. Okirawo eyogerera mu huge number. Kati negamba ogenda kwesubya omukisa bw'ogendera ku ekyo teweerookinga naŋŋamba nti ffe tugenda kutambuza fayiro yo tetufudde nti oba tugenda gitambuza oba wawa naye ensi neekukubira nekugamba nti ffe abatutte fayiro yo tokigaananga bwe yaŋŋamba yaŋŋamba nti Amerika ewa omuwendo gw'abantu bangi beyingiza tegeza biri ebyokwerestrictinga n'obijjawo nembijjawo nekireka open nali ndi awo Omumerika nga nkubira amba hi Elijah hi oh Elijah congratulations congratulations do you love America akikubuuza takuforcinga agamba do you like America do you love America bogamba I don't kiba kikomyawo fayiro yo bagezaayo wena mugamba yes I do onokuchamuka nomulaga oli kusimu nomulaga oh my god I love America so much katinaga what's happening in America right now katana yasanyuka oh my god that's good you love America no
Omujubisa. Yeah, omujubisa. I want to see Jiko oli yali yampitiramu. Wali eni agamba nti gwensi yonna oba Amerika ekkubidde oba ki? Gwe kigambe njagala. Yogera nti oyo jagala. Omubuuze n'omubuuza kyekiri eyo bitambula bitya njagala biraba kitya. So nange nasanyuka biki. Ne bangamba okay, Elijah now another step, you're going to be called for an interview. For an interview. Awo noddayo awa ka excitement ne kakola ki? Jukira Canada bwe bakuwa kiba kiwedde. Teri interview. Naye kuluyisa ate kye kizibu ky'aba Canada bakuwa naye Amerika ekuwa interview ate nekwanguya. Bw'omala interview zaabwe bakwanguya ate Canada bakuwa n'otuula balwawo kukima. Balwawo. Amerika amala okukyamusa namala nagamba olinayo interview bannange nomugate kati yaaki naye ffe twali tubimanyi nti Amerika waliyo interviews meka biri ng'ogyeko ne ya UN kati eyenesooka wayitawo ng'omwezi either kisinzira ku keesi yo ne bakukubira era ne bakugamba Elijah olunaku bwe ruti sawa bwe ziti jangu mu kifo bwe kiti olinayo interview nti yaki agobera okimanyi kakati ogenda lwenagenda abana Kenya abakolera omwo bebampa mubeeramu n'abazungu naye abana Kenya bebankozesa ki interview kati ero yayitawo nga myezi ng'ebiri kati esembayo omuzungu ye yampa interview esembayo yaŋŋamba nti wa FBI simanyi oba yanimba naye ye bwati bwe yaŋŋamba yampa introduction ate ye teyalwawo tasobola kulimba teyalwawo yaŋŋamba aman FBI nazze ku keesi yo yaŋŋamba omuwendo gw'abantu beyagiridde yaŋŋamba bantu nga bameka beyagiridde mu wiiki eyo naŋŋamba aman FBI ngenda kujjako eno interview gye ngenda okukozesa yegenda okuyisawo oba yegenda okukola ki okugwisa bikubuulira byonna kiroto kyantiisa kati nakugamba nti kati ne mudda nagamba mbuulira maaso ku maaso abeera ku laptop gwe tobiraba byakubuuza naye nga bijja muli kesi ebeera wali nga gyalaba abeera live si bya Skype live yali atudde wali ntudde wano otyo omuzungu ng'aŋŋamba mbalala yaŋŋamba esembayo eneyo eyo UN natulayo lunaku lulamba esooka ya Amerika natulayo lunaku lulamba bannange bali badugavu ey'omuzungu yambuliza nguba mu seconds meka eno ya UN nanti baba bagala oripeatinga ate biri esooka ya Amerika oddamu no repeatinga nanti babeera jukira badugavu kitegeeza olina bijjukira babeera buli kimu wazaalibwawo abaana bameka oli singo oli married biki kyekyakudusayo biki kati bw'otuusa ku keesi yennyini agikubuuza n'agala naginyomuuguza kati n'alabira ddala ye bifaanagana ne biri n'atikinga ne bakutwala ku step esembayo live ajja omuzungu yaŋŋamba man FBI nvudde mu Amerika najidde ggwe yaŋŋamba gavumenti ya Amerika yantumye ku ggwe twagala kutwala naye tukutwale nga tumaze okukola ki okakasa yaŋŋamba nti gavumenti ya Amerika yantumye nzize wano ku ggwe nkutwale either sikutwala oba nkutwala interview yange eno yegenda either okuyisawo oba okugwa byonna ayogera byaki akyayogera bingi ekyanzijako enviiri omuzungu yali amanyi buli street ey'embalala by then sikiwa nti mbalala yali ku Google sikiwa olwensonga yali tenabeera city street zonna nga zina yaŋŋamba nabeerako embalala ani yagamba oyo omuzungu yagamba waliko yaŋŋamba ye yabeera mbalala amanyi Nyakivale amanyi jukira waliyo ba refugees olwo ali mu bwongo obwo wamma abeera mu bwongo bwo abuzanyiramu kati ngamba okimanyi nti nali mbeera ku street gyayogera nenkwata ku mumwa nangamba ekizimbe kino ne kino ngamba Kampala yandibadde ku Google nandigambye abijja ng'ebizimbe obimanyi byayogera nga teri kyesimanyi omuzungu nze nakakasa nti yabeerako embalala basajja gwe mulimu
Yeah. Nakakasa ate jukira enyakibale kumpi n'embalala so neri bagendayo ku interview nga ba refugees okitegeera ne wande Uganda bajjawo interviews abantu bangi okitegeera so yali abimanyi nakutandika olaba omuzungu yagamba Elijah thank you so much was nice meeting you we are done mwamale dakika ngamba nasigala ntudde yangamba Elijah we are done okusinzira essawa zinamala mu interview yasooka nozinza mu essawa inamala mu interview eyokubiri ene eyokusatu mu seconds nangamba tumaze zino sigalawo namanya ngudde nze namanyirawo nkoze eki nga tokikkiriza mwamale dakika ngamba Faruku olabe kye kintu kyagala kunkabya nze namanya nti Amerika nkoze eki ekulami ennemi engudde ate lwe wagwanga nga bazayo fayiro yo naye beera process okuddamu batambuze fayiro yo mu nsi ezirala ya rabbi olina okulinda kati namanya nga ngudde omuzungu yasituka ate ye nanzizaamu amaanyi nagamba Elijah don't be discouraged I cannot tell you that you have failed or you have passed yakingambirawo I cannot but we are done nasigalawo nga atudde nagamba tell me why not getting up and go nemugamba nemunyonyola according to the first interview the hours I spent in an interview the hours I spent in the interview the second one how can you tell me that in just seconds we are done ngomanyako akukechude bukechude yaseka nagala banno kumbe ye amanyi nayise yabigasse byonna naye nze nemeddewo ng'omufiri kolowooza mugenda nze omuzungu nanzamu amanyi nagamba Elijah be encouraged please just wait for one decision budgetary decision we're gonna send you decision either to be you have passed or you have failed nakiddamu bw'atyo nakyogera naye nga tayagala kuŋŋamba kyoyise kuba oyinza okuddayo n'oli amabanja ne weewanira ku bantu nagenda era naŋŋamba wait either between 2 to 3 months ofune essimu ekkubira okujja kunona decision yo okiraba era kyenakola nagenda nga nze manyi nga mpoze nawola mu myezi 3 egyo nali siri musanyufu Faruku nali siri musanyufu oba oli awo mba ndi awo nga bankubira essimu Elijah your decision came please can you come on this such time come and pick up your decision ngenda nze nga manyi ngenda kupikinga nagwa kati bwe tutuukayo twali ba refugees bangi abagenza okunona decisions mulimu abasomali mulimu kiki omusomali bambooli inatuukayo omusomali oluyonga yakaaba nze maze wano emyaka n'emyaka abazukulu bange simanyi bazaalidde wano abaana bange biki nga naye agenze kunona decision kati ntuukayo babawa briefing baba orientinga bakugamba fena batuyita mu conference room batugamba tugenda bawa decisions zammwe naye zigenda kubeera mu envelope tetwagala tubasaba tebayasumulula envelope wano temusumululira wano ate ne batugamba tosumulula envelope mu motoka mu taxi ng'oddayo oyinza otomera abantu tosumulula envelope mu kkubo naye bananga Amerika tuuka ewaka bulungi mu nnyumba yo oli mu sitting room osumulule envelope yo ogwewo bulungi nga batugamba ate baba pressure zikube ng'oli wakaawo oba ofoofe tumala nga batukatiriza kyetubagambye tetwagala mufune ebizibu mu kkubo tetwagala mufune ebizibu wano bw'okikola kikole nga ggwe naye tebatugamba n'ekyo batugamba tebayasumulula envelope bo bakimanyi genda ewaka ogisumulule ewaka zifaanagana kala zonna zifaanagana zikaaki baga mugende babeera batuyita omu ku kadinisa Elijah come nga ngenda njinona ogamba Faruku nze nalindirawo nagenda mu kiyugo nawe waliyo ofiirayo nagenda mu kiyugo nagamba oba nfiira wano nsumulula mama nava mu office nga balaba nseka ng'okakubye nga balaba nseka ndi musanyufu naye sinagwe ngenda gamba nensirika nengamba nenfuluma ngagamba abakongo abasudani mu abamanyi mupapagane n'ebintu byammwe baali nabalekayo baali kyebanayita nagenda nodduka nenziruka
jukira yali aganya Amerika okusooka ate kati nze omusanyufu boy ate ogamba biba biwedde biba tebinagwa omala decision ne bagikuwa kati ogenda ku medical Kenya biba tebiwedde bane manyi camp ye easiest way to America nedda naye bwoba okikubye mu camp bwoba okikubye mu camp mu America gube otuuka mu nsi eyo gye bakutute guba mu seeto kati bakukkiriza kati banzikiriza naye after some time nga bankubira Elijah come for medical for what kati bwe bakubira medical nga omanyo process okoze eki ogugade ogenda ogigala bw'omala medical ne bakwambula wabeerayo abasawo baabwe mwenna medical bagikolera ensi zibeemu jukira ensi ezirala tebabawa interview fe America batu interview kati medical eri nasangayo abacanada ate mwenna mubabamu abacanada abagenda e Sweden abagenda wa mwenna muze ku medical mubamu n'abavudde Uganda abasaba visa oba biki bwe bityo ababikoleranga e Kenya mwenna kyekifo kyekimu kati batukuba in brief ne baba briefinga ne bagamba abacanada bagamba America bwoba ogenda bwa America kati kino kankyogere wano bwoba ogenda bwa America tetukwetaaza gundi HIV test tebazikebera tetukwetaaza HIV test naye waliwo ensi ze basoma tukwetaaza HIV test waliwo ze basoma naye America bagamba America no you don't need HIV test okujja kwe bakusangane TB bakambwala lwe bakuwa eddagala bakutreatinga tebakugoba bakutreatinga so noyingira gundi medical nenyingira medical jukira bachekinga mubiri Dr. Kwambulamu yali mukyala weyambula yenna mukyala yali mukyala weyambula yenna nakuleka mu panty nakulaba nagamba kutama akuleka mu panty sijjukira ndoza ne panty ogijjamu so babagala kulaba buli wantu wonna nga bakambwe yani mu America bajiwa omulimu gwe nasoko kola bajiwa mu New York bakujjamu boba ogenda kola mu bantu naddala nnyo bakujjamu to basiga ate rush oba disease ne bakuba checkinga naye bobeera nayo bagitreatinga naye ekuwisaawo ate bobeera ne TB bagitreatinga naye ate naye ekola ki ekudirenga naye bobeera nga oli okay kati olumala medical katawo nga basindika results eri kwa resettlement center ntono ali okay clear kati eri nga bacoordinatinga ne kyebayita IOM ne wano weeri nanjiraba IOM yeyamba ba refugee ebasasulira ticket IOM yekikola IOM kati yekukolera ne schedule kati balina engeri gye bakwatagana ne resettlement center kati omala medical ekirala nali ndi awo nga Amerika bankubidde nga bangamba Elijah tukutwala mu kifo gundi sigwe weesalirawo gy'olaga sinze neesalirawo ogenda Worcester mbe bansalirawo tukutwala Worcester okusinziira ne communities eziri eyo ne developments ne gundi lifestyle like babita batya mu economic like ekitundu nga bwe kiri developed ne nyingiza like economic kati Worcester kyekitundu mu Massachusetts ekyali kikyali wansi nga rent eri cheap emmere eri cheap kati nabo banoonya wali abannakenya bangi bayitire kati nabo bano resettlement center enoonya ebifo ebiri cheap mu America gye bakuyiwa naye waliwo ate be batutte mu bibuga simanyi lwaki so tiketi be bagiteekawo kakati mba ndi awo nga bankubira Elijah tukutwala mu kifo twakufunidde ennyumba Worcester omanyiyo nga mbalimatiye babagamba manyiyo nga wamanyirawo ewa ku Google bw'oba tomanyiyo bakugamba genda ku Google ogugulinge about Worcester ebeera mu Massachusetts nga bakunyonyola nti jukira nali simanyi nti Massachusetts ye state nali nze manyi Boston
New York abiki byemanyi kati nga banjonyora bangamba capital city ya Massachusetts ye Boston kati ekibuga ekidirira Boston ye Worcester omukyala yabinyonyola nangamba jolaga kati ninawulira Boston nengenda nengugulinga nenda ba Worcester city bweri biki ne bandaga nti ye yali capital city ye yali capital ne bajigira nenjimanya kati ne bangamba ojja kubeera ng'obeera bwomu ogenda mu Amerika bakuwa nyumba bakunyonyola ye bampe nyumba bakugamba ye waliyo ennyumba kati bino wenamanyira nti bano baali batulimba banabo mu gundi Canada ni wano byebawa bakutwala mu nyumba bakuwa n'akamwanyi bakuwayo nezitandika inze bakuwayo n'akamwanyi bakuwayo n'ez'okulya si kamwanyi kokka n'ez'okulya bakutirako ku kadi sinti n'ozijjayo cash ogenda mu supermarkets n'ogula naye bakutirayo ne cash era ija leero katukomeko wano olwaleero kati awo ng'agiyingiza mu Amerika katujja laba omuntu avudde mu refugee bw'atuuka mu Amerika kitandika kitya bibeera bitya ava atya Worcester agenda ate New York kati ebyo byonna tujja biraba next time mwebale nnyo mwebale ddala katukomeko wano tulabagane next time